Yes, mpola mpola 1-2 Pastor Wilson Bugembe akkiriza omukwano gumumeze ebimuli abiguze byonna bikoze agamba ne Mumukwano after 35 years nga bonna bamubanja omukyala kirabika twandikalaba ku mukyala wa Pastor Wilson Bugembe and time from now era ngirina kugamba nti kiri mu mateeka okusituka n'ozina omuziki bwe gukuba kati kiri mu mateeka okusituka n'okola ki omulala yagamba mbu okusituka naye ng'ate asisimu bwe tulina okuba nti etambula after a very long period of time omukwano gumeze Pastor Wilson Bugembe n'agamba nti nedda nzikiriza ndi mu mukwano. Bugembe mukazi tiyamutudde mu mukwano abeera mu ggwanga ki era biki bye babogera Pastor Wilson Bugembe kyetera okuwasa oba nedda betugenda okuba nti tukutuusaako mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso Namarich Boya Maksudi Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula nange blood. Big up on yourself. Webale kuba nti otambula nange. Webale kugera mu maaso n'okuba nti oteeka n'ogamba n'okutambula ne Uganda Mukamooli. Yes senior gambo tia. Big up on yourself there. Maria kulabika promise mwana Kenzo kulabyekao Farida kulabyekao musajja wange wali musajja wange yanjagala nnyo kulabyekao mpola mwebale kuba nti mutambula naffe. Yes Bridget kulabyekao n'abantu ab'enjawulo nzikiriza olunaku lwaleero nsobola okuba nti kutwala ku kyatulese ye Pastor Wilson Bugembe omukwano finally gumumeze anakkiriza n'agamba nti yes ulukuda style nzikiriza. Emyaka gibadde mingi nga babanja Pastor Wilson Bugembe omukyala era nga oboolyawo abasinga babadde boogera ebitakwatagana. Bakyala bangi abasobola okuba nti beesitula ne bagenda wali ku kyaki ya Pastor Wilson Bugembe ne batandika okuba nti bamusaba omukwano era nga abakyala bayitanga mu kino ekintu nti Katonda agambye nze mukyala gwolina okuba nti owasa era nga Mukama agambye nti mbu kachibeki gwe musajja gweno okuba nti enfumirwa Katonda akuntumye bye byalinga ebibozi by'abawala abatalina nsonyi kugattana bakyala abakulu abaali baagala okuba nti beegwanyiza n'okuba nti beerimbika mu kitongole kya Katonda kumbe nga bo bakolera Mukama walumbe sitaani agenda mu maaso n'okuba nti abakema nga bagezaako okuba nti basuula Pastor Wilson Bugembe mu mukwano bubyampaka. Bino nno nabirabako waliwo omukyala nange eyanjeewaka n'agamba nti emizimu gyamugambye nti ajja kufumbirwa kimuso nakono nakigwako mpola mpola. So Pastor Wilson Bugembe y'omu kwabo mbu stand bwe yagezako okuba nti asula. So Bugembe yagaana okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti awasa abo abakyala bagendanga mu maaso n'okuba nti bakifoosinga amawulire ne gatandika okuba nti gatambula. Jjukira waliwo ekibozibozi ekyagenda mu maaso n'okuba nti kitambula nga Pastor b'omu Uganda bwe bagenda mu maaso n'okuba nti bajja ebisiike era nga oboolyawo Pastor Bugembe bwe yamala ebbanga eddene nga tannawasa abantu ne batandika okuba nti balumpuka ebigambo manyi agagambo g'abana Uganda n'omulaba esitaani agakozesa gagenda mu maaso n'okuba nti galasana. Bwe bakulabako n'omukyala nti oyo gaali mwenzi, bakulabako n'omuwala nti Jimso kulunde yatutte eri, bwe bakulabako nti Bugembe alina ono nti lero yatutte eri lye Jasmine enkerawo yatutte naera ali kwegamba ebintu tebikwatagana. Naye ng'ate Pastor Wilson Bugembe yasobola okuba nti asulika n'agamba nti nedda paka right time ng'etuuse. Jjukira omwaka oguwedde omukyala eyalabikirako mu ggwanga lya America yavaayo okuba nti agetinga koze ne Pastor Wilson Bugembe yasobola okuba nti asooka n'asirika era ng'ebintu tebyagenda mu maaso n'okuba nti bitambula nnyo mpola mpola. Tugenda mu mwezi gwa 10 ennaku z'omwezi zibeera 14 ebira Valentine's Day omukwano gutandika
okuba nti gusooka kubagalana kuva mu jja newankubadde ng'obwavu buyitirivu abalinamu bagenda mu maaso n'okuba nti balaga abaagalwa baabwe omukwano ogw'enjawulo. Wano nange wengambira abe oweewange nti weebale mukwano kumbeereramu mpolampola oweewange yaye naye nga weebale nnyo nange kumbeererawo ondagalaavu y'enjawulo. Ayi wowe so Pastor Bugembe asobodde okuba nti buli kimu akituusa olunaku lwa leero n'agamba nti kama nimbaya nzikiriza nti omukwano gumega era gumenya mpolampola. Omusajja ono ageze mu maaso n'okuba nti arecevinga ebimuli era nga ageze ku official Twitter handle ye n'atugamba nti wallahi nzikiriza amaanyi omukwano gunsinze era nga ssaawa yonna ndi wakuva ku luggya. Bugembe yasooka okuba nti yeteekateeka n'azimba ennyumba ey'ekiwatule n'agimala n'amaliriza ennyumba ey'ekabulengwa nansana gy'atera okuba nti apoera era nga nekyati egenda mu maaso n'okuba nti ezimbibwa. Bingi ebyayogerwa nga Bugembe agenda mu maaso n'okuba nti asindika kati kekiseera asobole okuba nti atakinga over ebibadde byogerwa. Congratulations Pastor Williston Bugembe mu Namasaka, weebale kuba nti otuuka ku lunaku luno. Love is a very good feeling. Is a wonderful thing, especially when you get the right person. Buli lw'obeera n'omukyalawo oba omwami wo nga waddala nga mweyagala ebiriyo nga kwagala kufaka kwake entuufu, really omukwano kintu kirungi nnyo. Teweevumanga anytime omuntu omutuufu ajja. So nolwekyo be patient enough okusobola okuba nti ofuna omuntu oyo omutuufu. Never give up upon love, about love, kubanga omukwano ssaawa yonna gunyuma mpolampola. Gibadde emyaka mingi Bugembe nga bamugera bino na bino, abangi bakabya amaziga naye nga finally asobola okuba nti afuna omuntu w'enjawulo. So nolwekyo gumiikiriza beera mukkiriza nga Pastor Wilson Bugembe afunye omuntu we abeera mu America. Omukyalo ono mulungi alinamu akasente byonna bwe bityo bamugye ku luggya kati abadde amwegwanyiza ekaseera okukaba bampita Rich Boy Antambi Kimuso kankomyewo nateera.